ogenda musasuza emitwalo 5 oba ogenda musasuza miliyoni 2 shanga lwaki tajibba n'akulinda n'omusuubi nga nakuwa miliyoni zo 2 neyeeyongera nekine bizinesi ye kati ekyo kye twagala okumunnyonnyola nti yesu wasayininga we bali nnyo naye nga kati the consequences are too minimum ntono nnyo abayimbi nga bwe nkugambye kigenda kuba kizibu because omuyimbi omuto tafaayo nti no abamusasule ayagala kukola kitotomuka ekyo kyokka kyayagala kati copyright law egenda kiteekawo nti you cannot osobola kikola ekyo all music has to be paid for kiba kitegeeza nti radios ne tv zigenda sunsulamu okitegeeraga kati engeri gye ndi osasula ngenda kuba bano bokka ngenda kuba artist 3 oba ngenda kubako 2 abasigadde bonna nedda sirina sente zikola ki zisasula maybe ekyo kyekitiisiza aba artist abapya but otherwise everybody else ati welcomes kati twagala tulamu otunulira obwo obuntu obutini obuli omwo kati copyright legasiza etya artist omupya is there a way that we can provide a provision nti waliwo akawairo akayamba oyo artist omupya nti ye music asobola omuteekon promotion only for 2 years oba omuwa nti mwaka mulamba ye akola promo tewali amutawaanya ne bwaba kisasula ki copyright asobola otambuza music we naye bw'amaliriza omutambuza n'atuuka gy'atuuse nti wakabi sente zikola ekizitandika okudda gyali owa creativity gy'aba ataddemu ate si yekka naye ba writer ba producer bonna bwentyo kati obuntu obwo buli munda omuntu n'otula wansi tukkiriziganyeko abotunulira industry yaffe kati era nabo boyogeddeko nti no akuta oluyimba lwa Cindy n'ajja mu chorus oba beat gwe producer gye yakoze n'agikopa kigenda ku affecting abantu bangi but at the end of the day kigenda kuyamba okitegeera kigenda kukyusa ebintu bingi nnyo ng'okulaba nti no at a certain point abakesisiye balina okugoba abasuubuzi mu kkubo ebyo byonna it was a rough journey naye wetuli kati kiri better eri every business person kugamba embeera yakyukamu eri better for more people abemulugunya naye nga abasinga bali mu mbeera ennungi ye copyright law right now egenda ku affecting so many people in a bad way but tugenda kwetereza mpola mpola artist amanye nti no nina okuba original nofuna beat nga yange producer naye ateekemu amaanyi mu mirimu gye because producer yakola beat emu agigabire ba artist 25 and that ofuuka lezi toyamba industry yaffe ng'oli bwotyo so at the end of the day kigenda tuyamba